Erinnya lyange nze Mugabi Philemon, ndi mwana w'omugenzi Mubangizi Jesse. Twali tuva mu kyalo waffe Sheema ku makya olwa Sunday 3 nga July. We twatuuka Galleria nga tonatuuka Nkozi, twafuna akabenje owa boda yali asala ng'adda mu luguudo ku sayidi eyaffe. Driver ne taata wange ne beekanga ne bagezaako okumwewooma, naye mu kumwewooma emmotoka nesinza amaanyi driver netuuka mu swampu ey'amazzi nga mulimu amazzi mangi. Twali twakayingira bwe kati naye ng'amazzi gajjudde dda emmotoka. Kye nakola kuyita ku bantu abaali bakyali mu mmotoka, taata wange ne driver William, naye nga William yekka yaddamu. Kye nakola kwe kugulawo oluggi ne tufunayo awo naku bayambi ne banyambako ne basika oluggi ne nsobola okuvaayo. Bwe navaayo nadda ku sayidi ya taata wange ne ngezaako okugulawo oluggi n'okuggyako situloti yamuliko, naye omutwe gwali already nga guli mu mazzi. Twafunayo ku buyambi awo abantu ne bamuggyayo. Netugezaako okumuwa first aid y'omuntu adrawunize. Nga tukyamuwa first aid, ekyobulungi ne tufunayo n'omuyambi omulala eyali n'emmotoka n'atutwala ku ddwaliro e Nkozi. Bwe twatuukira e Nkozi, kyabaawo nti batugamba taata yatuusenga already agenze. Okugera ku bantu bange ne mbategeeza amawulire ag'amaanyi. Twamala okuva e Nkozi twagenda ne A+ ne tutuuka e Mulago ne tukola postmortem. Postmortem yasanga nga tafunye injury yonna ku mubiri ne mu lungs temubadde mazzi, naye wabula dokita yatugamba nti yafuna attack ya asthma olw'okuva ku stress eya accident. Ekifuba ne kifuuka kye bayita inflamed ne airways, omukago serum nezifuuka inflamed. Bagamba omukka gwali tegusobola kuyitawo ne woba ng'ossa, ate yali mu mazzi nga already tewali oxygen yenna. Dokita n'atugamba nti episode eyo yatwala sekendi 10 zokka okumutwala. Yes, a few words you can tell me as nga ojjukira taata bigambo ki byosobola omwogerako wano olwaleero? Taata wange abadde muntu mulungi nnyo, yatuweerera n'atuwa buli kimu kye twetaaga, n'atuliisa n'atusuza mu nnyumba ye. Ne bwe twamala okusoma yamakinga sure nga buli omu afunye wakibi kyakola asobole okubeezaawo obulamu bwe. Era twabadde shocked nnyo okutufaako ng'akyali musajja muto, oba abadde akyalina emyaka nga 55. He was 55, eh? Tubadde shocked nnyo kuba tubadde tulowooza obudde bwe tebunatuuka. Tubadde tulowooza tujja kuba nga tukyanyumya nga tukyaseka naye okumala emyaka n'emyaka, naye Katonda plan abadde alina endala, tusaba muwummuze. Yes, gwobe okola ki obeerawo? Nze ndi engineer ku Joint Medical Store. Okay, yes, can you help me with the names of your other siblings? Abaana abasigaddewo tuli baana bataano. Tulinawo Oliver Natukunda, nze Mugabi Philemon, waliwo n'omuwala omulala bamuyita Mushaba Engeri,
n'omulala bamuyita Asimire Amba. Then tubaddeyo n'akaana akato ka bebe ak'emyaka 2 nga bakayita Mwijuka Jared. Okay.